Omulamuzi wa kkooti enkulu e Kamuli Aisha Nabukeera asibye Susan Namuganza ow'emyaka 34 ng'ono ye yasalako bba Moses Kawubanyi ow'emyaka 45 obusajja emyaka 15 mu nkomyo. Namuganza emisango yagizanga 10 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno bwe yafuna obutakkaanya n'ebba olwo n'afuna namba 2 ekyamunyiza era yamugera agenza okunaaba n'amusalako amaka. Poliisi yakwata Namuganza ku Lwokubiri ku kyalo Buwagu mu ggombolola y'e Bulange mu disitulikiti ey'e Namutumba ng'olunaku lw'eggulo baamuguddeko emisango era n'agikkiriza. Kyokka Kawubanyi olufulumya w'ofiisi y'omulamuzi gye baweeredde mukyala w'ekibonerezo alaze obutali bumativu olw'ekibonerezo ekitono kye bawadde Namuganza ng'ate obuvune bwe yafuna bwalubeerera. Akabonerezo akali nga kyakulya kyakunkyo kimaze kyansiikuula omutima n'abona nga tibalinze mu kiwundu kyenakyo kyenja owangala nakyo paka lwe ndiija okufa. Ate leka kino kye ndiibonaku ayiriyo ekiwundu eky'okubwongo tikasobola kuleeta mukazi nti akuza abaana. Ategeezezza nti agenda kusaayo okusaba kwe ajulire kuba ayagala Namuganza bamusibe mayisa. Tibaire mu mamativu n'ensalawo ya kooti era nga nkozesa ebirowoozo ebikalamu ennyo nti ndi kuddulira mu kooti ey'owaigulu esinga ku wano kubanga ekibonerezo kye bagaire omukyala bamuweere kyakulya kyakunkyo yawooko obumonde n'amakuroni bw'olindanga enkoko n'amatooke kusawa musanvu. Kawubanyi awagiddwa abantu abalala abategeeza nti ekibonerezo ekiweereddwa Namuganza eky'emyaka 15 kitono nnyo. Bamuweera ekibonerezo kitono nnyo, bamuweera ekibonerezo kya mwaka 15 gyonka. Aye nga iffe tuli babayise ensonga ng'eyo iffe omusadde kye bamutuusaako kikalubu kyasoose nakyo nga twengere mu kooti mu saaviisi esooke ekya myaka 3 bano beere bakubyamu emirundi 2 kubanga yabaye emyaka 6 bulamu bwe bwonna yandize nga nesi yatereera. So tusaba kooti ebe nekyeyongeraku kwekyo. Mwekyakulira ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abaami ki Men's Forum Against Domestic Violence Lauben Muhabuza wakanyiza ekibonerezo eky'emyaka 15 ekiweereddwa Namuganza ng'agamba abadde yeetaaga kusiba mayisa. Myaka 15 ng'omusajja omusazeeko amaka. Agamba agenda kukulemberamu Kawubanyi okujulira. Singa omwami ono singa yasala omukyala ebbeere n'ate musalako bw'ati olowooza bandimusabye emeka kitegeeza bandimusaze n'amayisa wandibadde ebitongole nga bingi ebyabakyala nga bivaayo okulaba nga balwanirira eddembe lyabwe. Kati naffe ekitongole ky'abasajja n'abalenzi tugamba ekibonerezo omulamuzi kye wamuwadde kitono nnyo era kye kiba tujja tugenda kujulira tulabe nti omukyala ono ayongerweko emyaka emirala nga 15 oba mayisa kubanga kiyigiriza abakyala abalala. Asabye abaami abatulugunyizibwa okuloopa bakyala baabwe mu b'obuyinza okusinga okusirika. Kyagala musajja asirika oba oli wa bbeeyi oba olina sente oba tolina sente vaayo oyogere bw'otayogere binaakutuusako bukedde ng'ebiretta mu mawulire. Nathan Sengooba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.